Abayizi abalenzi n'abawala okuva mu University bbiri okuli Makerere ne Norway bategese entujje y'okuyimba n'okuzina ku Wonderworld e Kansanga. Entujje eno ennaku ebbiri nga booleserezaamu amazina n'okuyimba ennyimba ez'enjawulo n'obuwangwa obw'enjawulo ne mu mawanga agatali gamu era nga basanyusizaayo abalabi baabwe. Akulira ettendekero ly'okuyiiya ennyimba okuzina n'okusanyusa abantu University Makerere Dr. Sylvia Nanyonga Tamusuza annyonnyodde ku nteekateeka eno gye batandiseewo ng'agamba nti kino kyakutumbula ebiyiiye n'obulambuzi mu ggwanga era n'akubiriza abazadde obutakugira abaana baabwe kwetaba mu ssomo lino. Abamu balina talent naye nga kugamba ng'abazadde oluusi tebaagala bakole ebintu ebyo olw'okuba nti abantu balowooza nti bw'okola ebintu ebyo obeera ddala obikola bimaze kulema bulemi. Naye kati nganze kamwa kwogera nina PhD. Baabalabye abeetabye mu kivulu kino twogeddeko n'abamu ne bategeeza nga banyumiddwa ennyo. Kyetaaga bwennyini wekyerabireko. Bansanyusizza nnyo era kyebadde nnungi. Baabakulembeze b'ekibiina ekigatta bannayuganda abaali basomeddeko mu ggwanga lya Amerika wamu n'abakungu okuva ku embasi ya Amerika mu ggwanga basisinkanye okutema empenda okulaba nga bannayuganda abaganyulwa mu nkola eno eyitibwa Uganda US Exchange Alumni Association nga bayita mu kukozesa obukugu bw'abagye mu Amerika okutumbula eggwanga lya Uganda. Bino bibadde ku Fairway Hotel wano mu Kampala. Omukungu akulira ebyobuwangwa biyite Culture Affairs ku embasi ya Amerika Lisa Larson ategeeza nti eggwanga lya Amerika lyakwongera okuwagira enkola eno kubanga eganyulwa abantu okuva mu mawanga gonna. We just really saw your potential and for that reason we invested in you and we want you to know that we expected you to come back and talk about how great the program was and all this information from America. Ssentebe wa Mwasa Dr. Muhammad Kigundu ategeeza nti enkola eno ebayambe okusobola okukulaakulanya eggwanga lyabwe. Era nga omwaka guno abavubuka 30 bagenda kubeera ku nnyonyi emu kugenda mu Amerika era bagenda kwetegereza ebintu ebyo. Bo bannayuganda bakubiriziddwa okuyiga ennimi engwira naddala Oluchina nga kino kijja kubayamba okwanguyira okufuna emirimu mu kampuni z'Abachina. Bino ambasada wa China mu Uganda Zhao yali yabyogedde bw'abadde ku mukolo gw'okussa omukono ku ndagaano y'okusomesa olulimi Oluchina mu ssomero lya Luyanzi College e Bweyogerere. Abayizi basoose kusanyusa abagenyi nga bayita mu kuyimba ennyimba z'obuwangwa n'okuzannya emizannyo mu lulimi Oluchina. Akulira konfisi ya Professor Oswald Ndolire ategeeza nti endagaano eno egenda kumala emyaka 3. Basobola kusoma short courses eza Confucius Institute ne bafuna certificate. Tulina level 6, level y'okusooka y'okubiri okutukira ddala ku level y'omukaaga. Buli level y'emyezi 2.